Nkwanirizako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga Obukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku lwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi kankulage amakulu g'amannya n'ebigakwatako era n'ebika mwe gava naawe ofeeyo okuzuula amakulu agali mu linnya lyo. Kyanjo enna Kyanjo amannya gano Kyanjo nenna Kyanjo ensibuko y'amannya gano eri mu lubiri lwa Kabaka era mu lubiri lwa Kabaka mwabeerangamu ennyumba nnyingi bwe wayitanga mu luggya lw'amasengere ng'osanga enkuubo ezizimbiddwamu ensiisira ezaaseresebwanga amaliba g'ente emu ku nsiisira zino ezaasangibwanga mu lubiri ensereke n'amaliba g'ente ng'eyitibwa Kyanjo bwe ziba ennyingi ziyitibwa Byanjo. Ensiisira zino zaasulangamu abaami abaalinga bakulira ebitongole ebinene n'abakungu nga basula bakuuma Kabaka. N'olwekyo oyinza okugamba nti Kyanjo nenna Kyanjo gategeeza ennyumba z'omu lubiri ensereke n'amaliba g'ente ezaasulangamu abaami n'abakungu nga bakuuma Kabaka. Eddiba ly'ente eritali liwale oba gwale nalyo liyitibwa Kyanjo. Abange ebyo nno osiibisuseekaawo wabula munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.